Abalayi baffe abalungi aba ARKRICH Media Uganda mwebale kulaba videos zaffe mu subscribing mu sharing mu liking mu commenting bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza omugenyi waffe kiteeke mu comment oba kuba ku namba y'essimu yitawo ku scroll ku simu oba ku screen yo kwonna kw'olabira tujja kubanga tubaanukula. Mbalamusizaako abalayi baffe abalungi ab'ekomedi ARKRICH Media Uganda. Omuweereza wammwe nze ARKRICH wamu ne Mwami Harold Kaija atayagala kitiibwa kyabwa honorable tusanise okulaba mukama waffe si butakyagala si kirina si kyange nze I'm not an imposter okuntu okwetuma byotakola ki gyotali corruption yawe etandikira ng'omulansi okulimba erinnya lye naga nze gundi nze nzakulira wali eri nga takola ki takule ogwoli kirina tewise manager nedda so nyumirwa kyennyina nti kino kikyennyina ekyenyumirizaamu kayangera mwana nayita Mrs. kuba kiweesa ebitiibwa kera kumwana nayita doctor nayita engineer nedda nyina mukwano yange nti baba tibamuyita nosira mukwano kawalo kanyinazi kali kalina business ya construction kati yaŋŋamba sebo ku site bampita engineer ne mwaka nali bwali bufera gwetayagala kubala wadde n'akatono naye nga sebo nejjawo gyabakubira ubuza kola byafa abatulaba toketenge ne program mikwano gyaffe tuli muwange muli mutya mugyebala bagirina naye nga bamanyi abasinga obungi temulina mirimu njagala okubasaasira abafunye ebizibu ate njagala kwebaza nammwe abeerwanako okulaba nga tugezaako okulaga eggwanga lino litambula nga bwe lirina okutambula. Mwami Kaija njagala atandikire ku nsonga ey'obubbi. Obubbi nga buyitiridde mu kibuga Kampala n'okwetooloola ekibuga Kampala nedda mu Uganda yonna nti obumenyi bw'amateeka kati bungi ate nga bugenda okweyongera obungi. Bwe twagenda mu COVID abantu miliyoni zeziwererako ddala directors baali babazenga 3 zafiire emirimu gyazo. Abantu abalina emirimu miliyoni 3 balekera okuwata emirimu. Kakati ebyalo byaffe mu Uganda tebikubalira bameka abafiiriddwa emirimu olwazino miliyoni 3 kuba mulimu ababoda abataxi olwano gye badde bagenda okugula emmere na biki kubanga ekifo bwe kiggalawo waliwo kati ngaawo ku William walingawo ebbaala lockdown bwe yagiggalawo amabangusa balekera okukola ki okufuna emirimu bano abaana bawetulesi balekera okufuna emirimu waliwo omusajja mukwano we nga yali ayokerawo ennyama naye naapo baga nti bagadde amabaala ngera akimemayombo alina kutika ki ebyokuddaka kati bano babeera bakubuulira bakuwulira amabaala bakoze ki agagaddawo so nti abantu bangi baava mu employment era ensonga eyateesawo kafyu yali erowooza ku abo kuba kafyu si ddagala lya COVID baamanya nti bano abaali tebalina ssente singa tunabakkiriza okusigala nga batambula ekiro nga tebalina kyakulya bajja kusibira ewuwo nate ng'obumenyi bw'amateeka bususse nnyo ekiro anti kyeni no n'emisana ka vidiyo kaalaga awo ku Jinja Road ng'abasajja bayitirivu bajja ku zipikipiki okubba pikipiki ku bitaala omusajja n'alabwako wali ebwayise nga bamukuba budde bwa misana kati ng'ate abamukuba be baleekaana nti mubbi nabagamba ne siri mubbi waliwo wiiki ati eweze wiiki mobilizer FDC ow'eryantonde yalinga atera okuva eryantonde okutunda ebintu bye embalala kakati alituna n'afuna akasente kwolwo teyagenda na mmotoka kati bw'atuuka okudda emmotoka n'emusimbako nemugamba nti tudda gy'olaga n'agituulamu ku 6 gw'emisana omulambo gwe gwasangibwa nga tanatuuka ki lyantonde ku 8 misana teke so nti kati obumenyi bw'amase enjala amanyi bagamba the principles of a poor man have no rules ne bagamba nti necessity knows no law nti obwetaavu tebulina tteeka nedda mbwa kati budde mubulinde buzibe nedda kati olaba abaana abawala betunda misana luli badde betunda kiro kubanga obwetaavu abukola ki abulina akati agamba eri kafyu
abasajja nabo balina kuba balika kati alina bateekako ki budde bwa misana teekako misana kati olwajuzi nabadde kulumbe naku lwajjo ng'olaba abavubuka bayitirivu buli akugamba agamba mpaayo ekyompaayo mpaayo ekyokunywa ali sirias nagamba noonya mulimu waliwo omuntu ampeeza message olw'embwa nkyayi manyi kyankyayidde amaze emyaka ena nga graduate nze nemedde okunfunira emulimu nagamba talaba lwaki nkyasaana okubeera mukwano gwe nenga kati biwedde tedda mukwebuuza nemugamba nedda kakana si gweka atagulina nemugamba bwenkulaga oyagala ojje mu ofiisi nkulaga abeetaaga mbafunire emirimu nemugamba nkulowoozaako n'emintu gikola ki tegirabika naye ng'alowooza netiwaaka gy'oyina esobola okumufunira emirimu so nti kati bannaffe obunyuunyuusi mu Uganda bwe baakola nti bwe babba kubanga singa ababbi abaali babba mu Uganda nga baali bateeka ssente mu kitwa production nga bakola zi factory singa abavuka baffe balina emirimu kakati ababbi baffe bajega si bakozi kakati bwe babba baagala kuteekawo bizimbe byakeede nyimba zabapangisa kakati ate basolooze mu mmwe kati bazikubyeko ate baagala kuddamu kusolooza kuba e Japan bo baali bencouraginga ng'omuntu wabba sena second production as investing mu ggwanga kakati bwe investinganga n'abako waziteeka wazisiga nga n'abala bakola ki bafuna ne kati olwaleero abasajja babbye ne banyagulula tewali mulimu nagumu kati osanga mu Uganda yensi gy'osanga jamu ku 6 ogw'emisana nga kyekireta ekyo jamu mu nsi yonna abeerawo ku makya nga abantu badduka genda kukola naddamu akawungeezi nga baddayo eka naye kale kiba kitegeeza abantu agendaga naye kati nkererayo ki ozaka ngenda ku 5 kati mugenda ojja mwena ku 5 mwagala ogenda buki ng'ate ekikuleeta mu kibuga si kyo kale kangende ndabe kubanga oli eka otunia akasimu olabe nga lwakkubira nga teri akola ki teri akkubira kakati abavubuka abalina amaanyi bakola ki nasinkana babawunsa covid nga bakalaga nti kakati ffe tetukola tulyewa kiki kye batuwagaza alina amaanyi akulaba otamula n'akasimu ako tafa ebbeeyi yaako naye nga kayinza omufunye zike oba emitwalo 10 data fa bei yako afa nti afunye sente zanasobola okukola ki okulya nasinga n'omuvuke kamoja nga atirika musaayi nemugaaki mwana maani mbadde nyina ngenze okufunira toto wange n'ankwata ku mukono antwale ku muzigo gwe ng'alina omukyala n'omwana omuto abeetaaga okubaako ekibakola ki kyebalya kakati nga kintu kyali kimugamba nti genda okole ki werwaneko ofune kyofuna abantu banakola ki balya nti obubbi kati butandise okufuuka nnomo bano ababbi bwe tutanenyawe bano ab'amataayi ababbi b'amataayi bakoze bano ab'amaanyi yes abakwata sente za covid amabanja gonna ge twewola sente abasajja ne bazirya noga abasajja abo nabo singa baali tebasoma singa bali kubanga abaana bosinga okulaba abo ebatafunye mukisa kusoma nga sente zalina okuzimba amasomero abasajja bagazimba mu bizimbe zibiiki ziwoteri bazadde baabwe ne bafa nga mu malwaliro temuli muki ddagala kubanga sente waliwo abazikola ki abazibba by the omubbi asinga okubeera omubi yonabba emikisa kuba bano bannaffe kye bakoze babbye emikisa gya buli omu share ya buli omu olwaleero mpulidde nga ab'ekyankwanzi bakansala bayisa okwongera constituency 2 mu district bw'ogamba okwongera constituency 2 bwe tugenda ku mmoloka za milioni 3 kati zezo milioni 6 ku bantu aba 2 ku mmotoka kukka ku mmotoka ki kukka insurance y'okufa singa abaafudde buli omu milioni 62 ze milioni 136 ku bantu aba ezo zo ze milioni 7 plus terunagenda ku musaala yake
Tonagenda ku insurance. Tunabigendako ng'olwo olusanvu. Naye omanyi miliyoni olusanvu ng'olukozeemu project bavuka ameka bafuna omulimu. Oli agenti nga tulwanyisa ebbula ly'emirimu nti kati n'obubaka bwa parliament kulwanyisa ki bwa bbula ya mirimu. Waliwo ekitabo bagita out of the mountain kikulaga ebizibu ebigenda okubeera mu nsi zino ng'ezaffe. Ekigenda kumba abantu bagenda kuba nga tebalina mirimu nga tebalina services nga bw'ogamba amasomero amalwaliro security na biki. Kati ebintu ebyo bitaabeewo abantu bawule nga bali bayita marginalized okuba nti nga naawe owulira toli mu kintu bagundi be bakirimu n'otunulira gwewenkana emyaka ng'omwana avuga yoro omudidi n'otunulira gwewenkana emwaka agenda yaguze ettaka yika 10 kuganga ngolada nga ebintu yalowooza biri abunomo omuntu gw'omanyi yabikoze eki yabifuye. Kati marginalization wana egenda kweta anga obusungu egenda kwetera abantu okubeera criminals. Nze nfunye omukisa n'enjogerako n'abaana abawala abeetunda era basanga ku state house bampita daddy migano gyange nakubulala naye agenda okukuyisa mu bulamu obwo okutuuka awo yakola ki waali ng'ekampata alina ewa Luganda kiva asobola okwibira ku street nga yeekakasa teri agenda kumulaba n'agaana ave waffe e Masaka nga nze kukola bwayaaya bwe yatuuka mu maka abaana abalenzi tebaagala omuyigirako n'ekitaabo n'akola ki neegattira okwo nanyinimu bwe yamanya omukyala n'amukola ki n'amugoba. Kati bw'afuna munne amusuza agenda omuganaga nti munnange olina okweyiya tuza munaku ki rent. Kakati n'atandika okwagala abasajja si lwakuba nti abaagala n'abaagala olw'ebyo byasobola omukola ki okumuwa agenda okulaba onaabaga nti gwasoose wambi okwagala alinga owa sayizi ye ngira ddala naye wakweyiya bw'amusaba enzembi tajja musaba za lugweye kabategeeza alina okunonyereza olugweye bw'agenda okukakala wati nga baweze 10 kale nagamba naye lwaki ebyange sibiryamu ssente. Kati n'atuuka okuba nga buli alina kyamuwa bw'obanga osobola okubaako akasente k'omuwa ng'ebintu abikola ki akuteera ebintu ndi obala abaana kane ku social media boononeza osanga abaana abawala seriously nakuweleza ekifaananyi nga takumanyi takulabangako nga tayambadde bami kubanga yalowooza mbu oli munene olina kokola kikolina kati alowooza nti bwe muweereza ekifaananyi kino ajja kakage nti njagala kukulaba kale bw'ogamba okumulaba era amanyi ojja mukola ki ojja musiibula so kakati nti netugenda nga generation ekola ki kakati eyo yeri right ey'abakyala naye ney'abavubuka kumusanga ne kamera n'amukuba ekikonde kamera n'agikola ki n'agimujjako oluusi n'okufa n'akola ki ebyo bigenda kwongera okuintensifyinga mu South America bwe bityo bwe byagenda n'osanga bawoolod gita B13 nti abavubuka baatuuka ne basalako ekitundu ne bagamba wano politics tekyali nnyawo ne wano bajja kuga waliwo n'ensi gye baŋŋambye oli adaŋŋamba ensi ninambulya nti waliwo ka tawuni osobola okugulayo eki naye tosobola kifulumyayo ne bano baŋŋambako nti ekifo ekyo weekirisa mwenyini kawempe naye sinnakikolako bulungi investigation kukituuka noonyeza muno obululu njogedde nabo abantu bali desperate waliwo abantu nga takyalina na nsonga lwaki mulamu nga buli lwakutunuulira bw'ate gwakulaba gwamuleetako pain kyova olaba nosanga abaana eruzira ngatta ku mitwalo 10 to terminate life mitwalo 10 kubanga ye talina Luganda okufa tekuliko ki tamanyi nti oli bwafa kikyaba afiiriddwa baani balese nga bali mu buzibu so kati kino kikyoli mu kulaba nti ki ogenda kwongera okulaba abantu nga bateekera kuki ku miryango kalolera mu taxi ku makya nyingi kati zafuuse z'ababbi mwanyinaze ng'agirinnya ku makya akedde ogenda okukola atudde mu maaso ne bamubbako buno obusawa bwemukwata obutini n'essimu ne bagikola ki ne bagitwala ate tebagijjaako ngenda ogikuba nga mwetaaga okubaako kyannyamba nali sitaaka awantu nga mugamba mpereza emmotoka yekola ekyennyambeko kati mpulyako
musajja kyono nga simutegeera agenda kwagana mwana maani nze nyina ki essimu eno mpeereza emitwalo aga nemubuuzanga nyenga nti akwene essimu ezo sente natono nkuyambye buyambi nga nenamba ya simu agikuwa kwayagala oweereze ki sente bw'ogenda ku polisi aga zimuwe ofune essimu yo n'ebintu byo nga polisi yakugamba yes instead of okunonyereza yes wane Kampala Road Streets nga bakubba n'ogera bulungi ne polisi ng'essimu yo gikola ki ogifuna amtamani soko je mwana akakalimu ke mwakoze kaki kabi kaleeta ono ki nemuga nti leeta ono sente fuli mwana agenda gikuddiza kale oyina essimu yo ate ogisasulira so nti abavubuka abasinga obungi nga tebalina mirimu njagala bagamba yo bagita time bomb bwe balavuka nga baagala enkyukakyuka bamanyi nti enkyukakyuka bwenajja tomanya naye omukisa gwe gunakola ki gwe gunaabaawo era kinjagala okutegeeza mmwe abawagira mu M7 ekizibu kye mugenda okuleeta wano wayinza okuba wegibayita headless revolution nga talina mukulembeze naye nga balina kye bafaanagana tetulina mirimu abo bye bagirina tugende tubagobe baveeko tufune ki tufune emirimu naye ekizibu kyetera okubeera nti olwokuba muteriiko omukulembeze tuyinza okubeera ng'ekyali mu Faransa gye bayita French Revolution eya 1789 nti abantu bajjako obwakabaka nga bambi tebaliko n'abakulembeze bawera ensi neegenda gye bayita reign of terror oli buli gwe layinako ekizibu n'amukola ki n'amutta najja n'agamba njagala emmotoka eyo naye nanyota abangi kamutte ngikole ki ngitwale nti abantu bangi ne bakola ki ne battibwa so nti kati ekintu ekira nti omukulembeze yenna kati muntu yenna alowooza ku Uganda yali badde ayogera alowooza ku zino miliyoni z'abavubuka abangi abaweddemu essuubi nga tebalina kyakulya ebyola nefuna mu mawulire mbu ssente bwesi zakoze ki zabbiddwa eyo bomu muleme kulowooza nti obala abasibisi nero oba neetegera ne beekodineetinga ne bagamba mbu kyabise tuyinza obutafuna mirembe. Mwami Kaija kiki kiba kikolebwa ku nsonga eyo okuggwa mu nsi yaffe Uganda? Nedda ensonga eno okuggwa mu nsi yaffe Uganda waliwo ze tuyita waliwo ekitabo bakiyita Why Nations Fail. Mu kitabo ekyo abawandiisi bakugamba nti waliwo ze bayita institutions eziri inclusive nti government ebaga buli omu n'owulira nga yiyo kyowawulira nga taata nga omuwulira afaayo nga waba anoonya fees nga mwena olaakola ki afaayo nga maama bw'aba agaba nga naawe omanyi ojja kukola ki ojja kulya naye ne wabaawo ezo no zibeera democratic institutions kuba mu democracy omukulembeze obeera okulwa abantu bangi kiba kitegeeza buli kimu ky'oba okola kina okuba nga abantu bangi bawulira ki mwebali bakuwa akalulu naye kati zino zituyita extractive institutions ziba za gavumenti ez'abatono oli yawamba ne basajja be kati bw'abasanyusa mwabangi temukola ki temukibeeramu kakati ezo ze tuyina wano nti z'abanyuunyunsi ne bakugamba mbu oli bamuwadde omulimu gwa gavumenti agenda kufuna miliyoni 10 mu nnaku aga ne bagabira omuntu omulala omulimu gw'obusomesa ne bamuwa emitwalo 4 ng'olaba tebikola ki tebikwatagana wetwalabira nti walina Jennifer e Kampala ng'alina driver ng'afuna ssente omusaala gusingano gwa Professor Makerere nga Professor Makerere agamba ne bamala bampagulira omulimu bino mbisuulawo kati abantu balekerawo okwatakinga value ku mulimu ne bazaatakinga ku ssente. There is a problem kikigenda okuleeta kigwa n'obuzibu nti gana amabanja gwadogera g'owulira beewola nti abantu ne bagabana magabane gagenda tuleetera obuzibu. Weetaagawo okutandika okurestructuring economy yaffe okutandika okugiraba ng'ebintu byekola abantu balaba nga bibateeka ssente mu nsawo. Olwaliro gavumenti eno nekireese obwavu nze kinakolako sayi kinalaba nti buli kimu tukisasula emirundi 2. Gavumenti ogiwa omusolo ezimba amalwaliro neetagazimba kati ssente n'ofuna ssente endala n'ogenda mu private
hospital ziri zwali badde osevinga government nogiwa sente ekola amasomero abana basome netakikola n'okuwata sente n'ogenda private ezo sente wali badde ozikola ki osigaza n'ogiwa sente kukolera enguudo ennungi nekola enguudo nga mbi emmotoka nesigala nga zikola ki nga zikutuka buli kiseera kati sente ziwali badde otereko okukola ebintu ebirala nezimalira mu garagi oba nemuzimalira mu kkubo olwa jaamu kuba ne jaamu eri obudde netufiriza sente mu mafuta n'oluusi n'obudde bwokolera eyali adagira okukolera obudde bwebuti so nti kati awo weeta gavumenti erowooza ku ebyo nti gavumenti nejja nega nti twaga tubazimbira enguudo nga ngazi twaga tubaterewo trains nti ng'omuntu asobola okuva n'agenda n'akolera eggulu ku 15,000 tegeeza amagenda n'amadda mutwalo kati omuntu alina omulimu ogutegerekeka ng'ewaabwe eggulu asobola okujja n'akola e Kampala n'asula ki akawungezi n'agenda eggulu ekyo kyali badde kiyamba juzi beewola sente mu covid miliyoni zalinga 4.5 mungabage bazireese okukakkanya siringi kuba dola yali ekola ki edduka nzine ngamba minisita musinga nze mbadde mu ministry naali badde nzijjako sente kuba nagenda nenkebera tractor Master Ferguson esinga obulungi wano nga ya mutwalo gwa dola nze nno ababa Master Ferguson nabuuza tractor emu twegeza oba ogula nnyingi bayinza n'okusalako ne tugamba mbuti kale tukwateko miliyoni 3 tugule emitwalo 3 ejya tractor naye bagwomanyi abantu abalikkiridde mu nnimiro mu kyalo ng'obateyo tractor zabwerere kiba kitegeeza n'abavubuka emitwalo 3 bafunye emirimu ez'okukola ki ekuvuga tractor woona abafuna emirimu egy'okukola obwamakanika kubanga tractor emitwalo 3 mpitirivu kati production nekola ki nesituka kakati wano abbi abalala nti gwotoyinza kukyewunya nti ogenda musibaganyeza e Uganda nga ijuyisa ava South Africa naye ng'emiyembe wano tusobola okugirima n'ettaka ddungi kati musinga ojja ograduatinga ebintu ebyo nojja nogamba production bali bagenzeeyo waliwo abagenze mu marketing waliwo abagenze mu industry naye nga ebiproducing bikola ki biva wano nojja n'ogamba nti kati olwayo nti buli gombolola njagalako extension worker aba agriculture batano abaana basoma obwa agriculture baba bayingidde mu extension working okuyambako abantu naye kati olwayo kati genda kutunuulire akalulu akawedde babaze ebifo ebikubwamu akalulu ebyabakulembeze bawera miliyoni 2 plus ebifo naye ng'omulimu gwabwe bafuna gye bayita sitting allowance si talking kati bw'otemaatemamu n'omuwendo gw'abannayuganda be tulina na miliyoni 45 buli bantu 160 balina munnabyabufuzi naye dokita nga ye bw'aba taliwo abantu bafa dokita omu alabirira abantu 1,200 lwaki seneto zongere eyo kubanga World Health Organization egamba buli dokita yalabidde abantu 500 kakati ffe omulimu gw'abadokita 12 tuguwa dokita ogwo kati lwaki toyongeramu badokita babira ne bafuuka n'abalala 11 ne bafuna emirimu egyo nga nekyebakola kitegerekeka kati kiba kitegeeza the quality of life y'abannayuganda yeeyongedde okubeera ennungi kuba omuntu bw'abeera mulamu n'enkola y'emirimu ekola ki etambula kati ne medical expense zikendeera kubanga bw'abeera omu abeera wa buseere naye ate agenda okutowo ng'akooye so ntuma nti tulina badokita baffe 12 ogenda e Makerere n'ogenda ku school of education n'osanga lekikyala nga alinga ali kulaale alina abantu 100 lwaki totemaatemamu ekifo ky'okwongera zi constituency n'ogamba nti mubongere balekikyala abala 5 n'abantu abala 4 ne bafuna omulimu genda ku masomero ga UPE nti omulimu gwa gavumenti buli lunaku kubanga president ekirayiro ekyo kigamba
nja kulabiriranga abantu bano. I'll take care for the I'll take care for the I'll take care about the welfare of the people of Uganda. Welfare embeera z'abantu. Kale embeera y'abantu esinga obukulu mulimu. Kubanga oli bw'amala okufuna omulimu abajja kusobola okukola ki? Okimanyi muno wa poliisi mu Uganda buli wa poliisi alabye abantu 705. Owa poliisi ogwo negwe politician abantu 106. Nga tosasulwa kingi. Yasasula kingi. Naye nga okusasulwako newe watoyogedde osasula. Newe wa poliisi bw'atabaawo obusimba bubba. Buli kimu awo. Omulwadde bw'atabaawo, dokita bw'atabaawo mufa. Bwe muba temulina bayinyina kino kiba. Bwe mutawo kindiki nti lwaki temuba n'abo bangi ekifo ky'okufuna bannabyabufuzi abangi. Palamenti ya Uganda eyasooka eyinza balimu abantu nga 120 negenda okebere hazard ogipime n'eno ebe 15. Mukiba kitegeeza by the way nti tufunamu nnyo bwe tufuna abakulembeze abatono than abangi. Kanso gye bafudde y'abantu 50 ya KCCA banaatugamba esinga ey'abayiga y'omu 90s eyalimu abantu 10. Kwa bali balinga batono nenga naye bateesa birabika. So kale ekintu ekyetaagisa nti okutandika abantu deliberate okulaba nga ssente zigenda mu bantu. Si mu kuziba mu cash, mu kukola ebyo ebisobola okubayamba okwekkiririzaamu confidence, mu capacity okuba nti balina bye basobola okukola n'okutandika okukola emirimu gyabwe. Bannayuganda baagala nnyo okwekolera. Ne babafudde abasabiriza. Bwala ku politician nti koze sikyafudde. Natera nga aba mutuufu. Era nga mutuufu naye agenda kulekera mmeka. Tagenda kuweza mutwalo. 10,000 mukama wange webale mukabe wange. Bona ate nabo kye bakola. Bajja na zino nga za change nga bupya. Nabya omusajja atukoze eki? Gundi abadde wanadugaze emmeeza mu akoze atya. Atwekedde wano 2 mubadde bameka. Ntubadde 10. Kati fulwa nti awo buli mwagezera 2. Naye buli mwagenda anyimye 2. Atwadde ekyebiri. Atwadde ekyebiri. Gwogeza meka. So awe tuli. Kaka mwami Kaija. Tubadde mu lutalo nga aba NUP bagamba baba bakalulu kano. Era nga bo bawoza nti baawangula. Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba nti ate aba NUP be baawangula akalulu. Bakabana akavudde bwa kumacha ku nnaku lw'okulonda ku ssaawa 11. Mwami Harold akalulu bakabba batya? Mwami Museveni asesa. Mwami Museveni alinga omuntu akuba ekikonde ate ye n'akaaba. Yakukuba ye n'akaaba. Ate n'akaaba. Yes. Okubba akalu process oba lugendo luwanvu. Okubba akalulu kutandikira ddala n'okuteeka akakiiko ebyokulonda. Ku balabi b'omupiira okusala wanireefu. Kati asazeewo anireefu alina emikisa mingi egiwangula omupiira. N'asazeewo ani agenda okukubiriza akalulu alina emikisa mingi egisalawo ani awangula akalulu. Eyirevu esooka nitugenda mu register. Register bagiwandiika batya? Ani asalawo abagenda mu register? Eno gye twakaggwa abeerosi nga BNRM diso nga akugaana ogenda ku register. Diso akolera ani? Chairman akolera ani? Bantu. Anada njira balabi bajja kunoonya. Ye buli omu yamanyi diso we wabwe simayirinya, yamanyi erosi wawe kimayirinya, abe bakola ki? Ne bakola register. Ani asalawo akuba obululu. Era babukubirawa. Era bunaafaanana butya.
kanoyo asalawo kinene ani awangula akalulu ne muntu wakunakula okulonda ani alonda ba presiding officer ne officials bonna ba supervisor akalangirira kubanga buli omu awanye ekitiibwa ani amwadde omulimu ekyo kiri mu butonde kujjawo nti oli bwakuwa omulimu owulira nga oyagala okumwebaza kati we netumanyi yes ate ne waba takusabye nga takikugambye kikugiramu ng'owulira weetaaga okulaba asigalewo n'oluddako ogufune kale batuuka okukabala tinoosanga ng'eri abantu babanage oli alina buli opapula abutereka yamanyi gye buli asobola obujjayo n'abukuwa n'ojja n'obusuula olw'okuba mbunawana alabirira gw'oyita presiding officer yamutaddewo n'amugamba anajjanga enviri asaniridde bw'ati oyo mmwe busatu oyo najjanga erinnya eteririimu naye ne bamusomera erinnya eririmu oyo n'agamba yeye n'agamba naye bw'omulaba nga ayambadde akubye enviri esanidde bweti yomubu opapula buki busatu nekimala okuggwawo bwekito ne batuuka okubala ani asala obululu obufudde bwamala okusala obufudde ne mutuwa okuwandika DR form ne ku DR form oyinza ogenda okwesanga ng'obula obuli ku DR form n'obuli mu bokisi bwakubiddwa nga bwanjawulo kuba bw'abeera awandiika yamanyi kyagala okuwandiika so eyo levo yona yenna yakubba kalulu netuwa kano aka president akalubo kaba kava ku district okutuuka ku tale center katambula katya kati ayina amaanyi okusalawo kwakajja ku district okaweereza ku national tale center oyo yaba akola ki yasalawo ani awangula kale gafa aka 2016 nze kenaliko nnyo close bagenda tugamba ngalo ennyumba enaggulu nga ku nnyumba ye naggulu nga we wali omusajja akola ki we wali abaana abakagatta Dr. Besigye bw'atugamba avudde lukunjiri ajja atugoba ne tugendayo bwe tuukayo twala basirikale ab'ebitogi ebimyufu abaani yabateekawo bwe twayita poliisi okujja obbakwata ffe be yakwata era ne batussa kabangali twasibira kasangati omulimu ne gusigala nga gutambula era Kiggundu n'asoma ebiya yaabwe bwe kivaawo ani alonda Ssaabalamuzi okukulira kooti esala n'abalamuzi bonna abasala omusango guno ogwagoni ogwakaluka president era kyekimu ne ku buno obulwa obwaba MP era bw'ogenda ng'omulamuzi nga bwe tulina bakaada era akutuuka bwoti nga wabadde n'ebituufu n'atuuka n'akola ki n'akiyiwa so enziba bwetu akalulu bakabba refu itali ku side yo kalina kuzibateko VAR ekooti so n'abasomeri mu VAR nabo tebali ku ki side yo era ne balagira era ne bagamba nti agolowe tenywedde n'okuba saluti mutenywedde tudde mutusambe onoonye endala ne poliisi ekolera ni kankubuuza kubaho ngambye mwe ne mwita poliisi mwe be yasiba mwe Museveni yagambye nti poliisi yatikinga obululu buno ngetikinga bwa NUP aba NUP bagamba nti poliisi atubuulire yatikingirawa kyetwatogedde egamba atikinga ate NUP egamba poliisi ebatulugunya ekolera President Museveni poliisi bakomanda baabwe ani yawadde Okyolo ekisaanyi ani yaleese ono ani omusirikale mu poliisi ani alonda ba DPC era byabasindika tumanyi byabalagira ensonga lwaki twali tulwana nnyo okulaba nti wabeerawo ekkomo ku bisanja nti omuntu aleme kutuuka kubeerawo ng'abantu bonna abali mu ofiisi yabawa
bayiwa akalulu ke Kenya nga Ssaabalamuzi w'e Kenya President si yamulonda akulira poliisi si yamulonda n'abala bonna kubanga emyaka eri akamalako emyaka 5 ng'abantu bangi abadde abasanze mu ofiisi kyekimu n'ekyali e Malawi naye wano tewali mulamuzi nga Museveni si yamulonze tewali DPC nga siba mulonze tewali simanya kawo nga siba mukoze ki siba mulonze kati kyekiteekeddwa okukolebwa no kubanga ekisinga obukulu kati nadde wala akatambi akali ku Facebook akawuti yange Harold Kaija nga mukyala Kadaga agamba singa siye Museveni singa tali mu ntebe ekiteeko okukolwa ate nga naye asasulwa kubanga yayingira 89 Museveni ajja nga amulinyisa ziranks paka waali so naye tomunenya azza muzigo si ffe twamuwa oli yamuwa so ekintu ekyetaaga okukola ffe kyetwala okulaba nti Uganda yeetaaga gyebayita transitional government ebanga gavumenti y'ekintabuli naye nga yakiseera ng'erimu abantu abagambiddwa nti mugenda kubaako emirimu gye mukola naye temugenda kwetaba mu gavumenti nga mumaze omulimu ogwo nga kyemugendera baleme kukola mateeka gabayamba tufuga bakole amateeka gabayamba nabo nga bafuge ndi bwe naaba in this private citizen neteeka lyenteeka terinyige nga amanyi tagenda kubeera eri era nga tubawadde emirimu 4 nga tubagaye nti mwekye mugenda okukola mutuwanire constitution empya bagizeemu ebisanja nga ate babinywezezza ti omuntu atufuge ebisanja 2 atambule agende mwe ebisanja 2 oyinza wanga onoze abalamuzi 2 byokkirizamu ninga olaba abalamuzi 9 twetegeeza kiro kirina kuba kituufu nabali okiwagira netugenda tumala constitution tubagee nti badde mbazimbe ebiwagi bya gavumenti olwaleero chief justice wa Uganda yayiro yawa Museveni namufuula minisita we namufuula omulamuzi namufuula deputy chief justice amufudde Ssaabalamuzi waliwo ayinza okumuwa amagezi nga ddala nga abamanyiganye namugamba basabe Museveni omusango no ndi mukubuuza what is the laws of nature amujja eri yonna ajja amukola ki tamupromoting nga kukolera ne mukugamba ne bwaba talina kyamusabye akimukolera kati awo ewali ekizibu kati institution tuzikole ziveemu okuba nga zikolera ekibiina zifuuke ebitongole ebya gavumenti tukole poliisi nga ya Uganda tukole amagye nga Uganda tukole kooti nga za Uganda tukole parliament nga ya Uganda tukole ekitongole ekiramuzi nga kya Uganda nga buli kimu ng'osanga abantu abo nga yakolera Uganda nga ayinza oba yatiikinze gavumenti ndala kibiina kye kirala kyawagira ne kigwa inasigala nga akola nga toli mu ofiisi lwakuba oli mukubi waki wa ngalo ng'oli mu ofiisi lwakuba oli mu kukola omulimu ogwakwe era nga bagukuwa ng'era kyekikugobya butagukola kati bwe tumala ebyo tusenga tugamba gavumenti eterewo akakiiko kebayita truth and reconciliation ti abantu okgenda okuloopayo ensonga kuba bannayuganda beetemyetemyemu nnyo ti abantu abo badde mubasinga bagende nga lwaga nti gundi yabba ettaka lyange gundi yakola kiro nga basobola okusonyiwagana ga nti nze nkusonyiye oba naga nti kati agenda mu kooti tugende mu kooti kati tumala kuba nti kati eggwanga lyaffe literedde namiri ebitongole bizimbwa nezi political parties nga zizimbiddwa nga tuzimbye ebibiina eby'amaanyi buli kimu nga tukikiriza genda okole mobilization abantu bakuwagire olw'ebyokkiririzaamu oba bakugaane kakati omulimu ogusembayo gweri gavumenti ng'esiibula etteeketeekera akalwa k'amazima n'obwekanya ko mwetali kati nga bateese tebamala bajje baweeyo obuyinza baddeeka ekyo osobola okukola okutereeza eggwanga lino ogenze noyogera ku nsonga ya
Kadaga ogamba nti yateeka Museveni singa si ye singa Museveni tali mu ntebe omanyi entetwala entebe ya sipiika olwaleero erina amaanyi manene okimanyi gye bayita agenda oba order paper mu lulimi lwa parliament mu luzungu it is the preserve of the speaker yasalawo ebigendako kati wa Museveni alina okulwana nnyo okulaba nga weenaalemu nga wasekani nga bwolaba vice chairman we nti Kadaga vice era kyatayagadde tekigenda ku order paper weetaagawo ttiimu ennene esalawo biki bye tugenda okukubaganyako ebirowoozo era obalabala beegayana nenyamba ensonga yange enejje kyekimufuula ow'amaanyi ennyo naye singa babusala kati ng'olwaleero balina komiti mu palamenti esalawo gye bayita vetting committee abasaba emirimu gya gavumenti naye balina oath ebirimu tebyogerwa tegenda mu Amawulire esirikirwe eyo ne ripooti yayo tefuluma chairperson wayo ye speaker kati mumanya ono yayiseewo atya ono bamugaanidde ki kati nooli byagamba tosobola bikuwotinga akwegaana kubanga yenkola yaayo so nga ffe gyetulwana okulaba nti obuyinza busaasaana ne bukkirira naye nobundi yetugamba power belongs to the people kwa power belongs to the people kyekitegeeza nti ebintu ebikolwa mu nsi bikolwa ku lulwo ku lwange ku lwoyo alaba kyebayita power belongs to the people temusaagamba nti muyina amaanyi ng'oli akeera ku makya n'azimba engudde Congo temusaa kubanga muyina amaanyi olina akwata amagye gammwe n'agatwala e Somalia tabeebuzaamu temusaa kubanga muyina amaanyi nga sente ezisinga zigenda mu State House zigenda mu magye temusaa muyina amaanyi nga contract esinga obunene baziwa Bachina bannayuganda basosoga nti banne gulima omuntu tegugesobolera tunonye expert okuva ebweru nga gavumenti buli kyekola muwulira nga kibanyiga nga temusobola kubako kyemukola weetaagawo enkola eddamu okuŋŋayo olina awulira bannayuganda nga abatya omubaka wa palamenti Germany yalekulidde kampuni mwalina shares yeetabye mu kufuna zi masiki ne bafuna amagoba ga $300 n'alekulira mu palamenti ne mu kibira n'alekulira yabadde atya ki ba people ne wano oli ababba ne mugulira nga Amawulire namwe ne muyita ng'omugenyi omukulu namwe mujje mumutekkoleko Beki yakikubye ne bakuyita munnesanyusa okulaba n'ogenda nga n'okutya totya kasaka sente osobola okubanga ukaba waako ekyo tulina okulwana okulaba nga kifo kiva mu ggwanga ani asalawo ku ani afuga mu Uganda lwaki nkikubuuza abalina emmundu entebe ya speaker gye tunuulidde anige abalina emmundu tulaba Kadaga tulaba Olanya tulaba Ssemuju nankabira n'ava n'agamba nti atwateesa Kadaga ofugeko emyaka 10 okiteera era Olanya yaddako ani gye nimukugamba nti wano okusalawo mmundu abalina emmundu mu Uganda ebasalawo otawalo tulina lwakulaba nti bamukwata mmundu tubajjako obwo obuyinza mmwe musalewo Munnansi yabasalawo Uganda tefunanko mukisa ng'abantu abasinga obungi bebajwa president mu 7 bannayuganda bakuba enduulu ne bakyacyanca ng'amagye nga gaduumirwa Obote nga gaduumirwa Amin nga gagyeko Obote bayimbye Obote ngege bayimbye biki kawenkene n'agenda bwatu ne bafuna change mu 7 aba ne beekobaanire emosha eyo ne bakwasaganya ne gavumenti ye Tanzania ya Nyerere ne bajja ne bajjako Amin Idi Amin kijambi aba ne badda kuzitanka ne baze n'akola ki n'agenda ng'abali wana basinga obungi tebakyetabyemu nga loole yabo yinza okuba yali yakusaba tubasabira mu 85 okujjako Obote gwe baali bakooye Lutwa yeko bana basike banna abakyoli ne bajjako bano
abantu bayimbote ngege yali ngege maze okududa twamuyisa ku gwe batyo ne Museveni yafuna ya group ye abantu mitwalo 2 nabo ne bajja ne bajjako. So Uganda ebaddewo nga obukulembeze bukyusibwa batono kyovola abatono abo nga bakozesa emmundu be basalawo ebigenda mu maaso. Era mwami Museveni yali ekiboga n'abategeeza si mwe mwandeeta sikolera mmwe nkola byange wala abasukka bagamba agende era buli myakira kituufu sife twakuleeta kituufu okola bibyo bino byola ashuga kooti ogulya musimambu yagenze mu kalulu aba azannyamuko obuzanyi tuyita sanitizing kulongoosa kalulu kalabikenga civilian naye nga ekisiŋŋaana obukulu mundu wala palamenti yatulawo nga yogera simanya kuteeka kugundirya amafuta kadaaga oyo nga ye supiika je naalonda nasuka najja n'agamba temutusaagirako tusokukwata obuyinza debate weyakoma. So wano omuntu ayina emmundu yalina obuyinza obusalawo ani abeera kyali ani afuuka omugagga ani afuuka omulamu ani afuna tenda ki afuna ki tebakulimba wano omundu yekyasalawo. Era ffe kampeyini eyaffe eri ku ekyo kulaba nti obuyinza buva mu b'emmundu abatono ab'emmundu budde mu bangi bannansi. Munnakibiina kya omukulembeze wa Wano Kyagulanyi yavudde weekend yekalakasa ko lwaki wamba abantu agenze nga yeeyongera yekalakasa wanayogera yekalakasa Saturday yekalakasa ne bamukwata ye yagamba nti bamusiba bamuvuga buvuzi nga bamuzza waka n'awandiika ng'awandiika Ministry of Defence okuta abantu bano n'okubalaga abantu bano oba kyebali bwaba bafa babawa emirambo osuubira ki ekiddako minisita ono tanabakwanukula Kyagulanyi ekigenda okukolebwa ku nsonga eyo pressure gye bali mu kusaawo ntono bakole batya abantu abatiikinga mwami Kyagulanyi yeetaaga okubateekateeka atya no the house side of it abajje banoonye sikuno siku kamera nebeetaaga okuteekateekebwa omanyi abantu osaa kubayita bwisima ga mujje ennaku zantu bafuna olunkulu beetaagamu ne kaadi beetaagamu akasimu n'omukubira nongaba munnaye gundi olaba ennaku zoli akubira n'essimu ogyoziike bambi nkusaba mbi ojjobera okuziika kwa mukadde wange nakukubira essimu n'amanya ojja oba tokola ki oba tojja ne bateeka mu kaadi n'akuweereza email n'akuweereza whatsapp n'akola atya nti akuinforming ekyo kikuyamba okumanya bameka bojja okusanga wali ku venue bameka abatagenda kujja naye bw'okikola blage noyita ku radio nga badde mbayita ku mbaga yange noga kiwedde oyinza obutasangayo bantu oba n'osanga ate boteetaka kukola ki kubeerayo abaali baagala omukazi gw'oyagala omusajja gw'oyagala ng'ate olwo bagize mu mbeera mbi mweno sensi nja kugamba nga basirikale bebazze bali bw'oyagala abali positive mubeeko kye mutambuza nga tebazze ne bw'oba wagenze n'okula network ne mukkiriziganya ku bukibo mugenda okutambula muganda wange kiba kikutteyo zolaziwa okutuwaako ezo zolaba ezibadde zibeera wano nga tusooka ziteekateeka ntukkiriziganya nti muli redde ntuli redde yes tulangirire ntulangirire kale ogenda okulangira nga n'abanajja abalina kaadi nabaweereza abalina SMS abalina obusimu era nga manye gundi wagenda kuvayo bwebateguneki ekyo kikuyamba n'okukuyamba nti ne bw'oba waliwo abafunye obuzibu enteekateeka oba agiteeseteese nti bagundi bebajja batwala emmere mu kkomera nga bakwatiddwa bagundi bebajja batwala mu ddwaliro nga bafunye obuvune bagundi nga bagenze mu kooti balooya gundi bajja okukikolako n'oba ne gundi eyo nga nayo nteeketeeke naye bw'oyita obuyisi bw'otyo era ndoza kyova olaba nti tolambadde nekikubuuza nga ninga ataakiraba so nti kuba okukirawo nti olina kuba nga okiwulira naye omutanga enkya tugira ng'abantu bakirimu
nenga kuba n'abantu baffe baagalako kubazimbira kati buli omu alinda atandika kugenda ku mbaga balaba teri agenda nagamba wayi kambiveeko n'abadde ayambadde ng'anoonya awalawalaga naye nga actually bamulaba gyalaga nga naye nga si gyada ateeseteese okulaga. That is what I am saying. Lwaki bano abaana bakwatibwa batwalibwa mu kooti y'amagye? Kubatiisa mu mateeka kiteekeddwa kubeera si bwe kiri kuba civil kooti y'amagye ekola ku basirikale n'abakoze emisango egikwasagane ku ntalo oba ez'ekisirikale. Kati abantu abeekalakaasa ebyo si bya kisirikale, abasirikale bakozesa muntu tebaali baddeeyo. Nze nenyaamu balooyazi abadde bahandolinga emisango gyabwe n'okutuuka okusabayo bbeeyi kakati be bateeramu sitampu ekooti eyo. Ffe kooti okuva eddayo naye tubali nga tukkiriza nakwozaayo bawa okuteekinga pulinga osirika ne balooya todiployingayo balooya balina kubeera mu civilian court kubanga ensala y'emisango gy'amagye endala nkambwe twatuulidde wano ng'omusango bamaze okuguwozesa bakusingisizza oli agenda okulowooza okujulira nga nagana okumutta tumukole ki tubeeta kooti masho nze nga tumumaze tumukuba ebyasi ng'ate eri ekooti yaffe esookuwuliza negani tujja bba olunaku lw'ensala nerwalegama yo yennyini ekutegeeza okkirizibwa olina eddembe erijulira n'ogamba kangende ku kooti eddako mu y'amagye tekiriyo. So nti abo balooya bakola ensobi baali bali tebagendayo kukiikirirayo bantu baali badde basigalire mu civilian court era baalifunyeeyo obwenkanya. Sibula omulabi waffe atulaba ku ARKRICH media mwerwaneko mwagala eggwanga lyammwe naye nga ndyagala kulaba mu bikolwa. Bano abasajja abalina emmundu tulina kusituka tugambe mbu ekimala kimala otuveeko wano. Bannayuganda bo mbalaba baagala enkyukakyuka. Ekikyabuze wano bali let down balidwamu bakulembeze. Abakulembeze tebali ku peegi n'emu n'abakulemberwa kuba abakulembeze bangi bali mu kunoonya byabwe bali mu kunoonya linza okukozesa ekigambo kwekubako omufuufu bali mu kunoonya bulimolimo bali ku ntuuyo z'abantu baffe. Singa abakulembeze bannayuganda bafunako abakulembeze tuwezako abantu nga 100 nga tulowooza ekintu kyekimu bano bannayuganda basobola okukola omulimu. Naye ekizibu ekiriwo oli omusanga oba muyite ettooke ng'alikwata. Abantu baagala obumotoka baagala obuyumba baagala sima bu bizinensi sima kusomesa abaana bamasomero amalungi ne batakimanya mbu byonna by'oyagala n'abaana abakuwa obululu bakola ki baagala. Bw'oyagala emmotoka ennungi bajagala, bw'oyagala omwana ogenda mu ssomero eddungi nabo libaagala, bw'oyagala bizinensi nabo gyakola ki libaagala, bw'oyagala ennyumba ennungi nabo gye baagala, bw'oyagala ettaka okusibako faamu manya buli omu byakola ki byagala. Kati ekijja okufuula omukulembeze kwe kuba nti tulwana obugaga bw'eggwanga lyaffe tugende tuleete obwenkanya buli omu ng'amaanyi ge gamulimitinga okutuuka gy'ayagala. Nga bw'oba oyina okoze ennyo gye bayita hard work pays nti ng'okoze ennyo ng'osasulwa okwenkanankana ky'okoze. Ng'eggwanga lyaffe tukole eggwanga ng'abantu tebakutunuulira lwa wa gy'ova, lwa mukazi oba oli musajja, lwa myaka gy'olina, lwaki nga bakutunuulira ku lw'obusobozi bw'olina ne bakupulesinga osaana okubeera. Tujja kufuna eggwanga n'eryo eggwanga tulina kulikolera. Ffe abamu bulina ku kyetukeera okukola kyetukeera okulowooza nakuza olwembale ndaba olwayo babuuza olwayo gadde mazaalibwa ga pulezidenti waffe nga bamu beebuuza lwaki asirise. Yes, tuli mu kupanga okulaba nga tukolera Uganda eyo. Toyanza nnyo toyanze ga abalabi baffe abalungi oyo abadde mwami Harold Kaija wamu ne Besigye ku ARKRICH media Uganda.